Abasuubuzi olubadde okutuuka ku kitebe ky'eby'ettaka Wakiso basoose kubeera bakkakkamu kyokka ekibatabudde kubategeeza okudda ematugga RDC gy'agenda okubasisinkana nga bagamba nti tewali nsonga ebazza matugga. Bano batandise okwogerera waggulu nga bagamba nti tebagenda kuddayo mu katale nga tebamaze kunnyonnyoka nsonga yaabwe ebaleese era nga abasuubuzi bano okusingira ddala babadde bakyala nga boogera ennaku yaabwe. They went to the bank, they stole our title.
commissioner byapa teka natuwa olunaku olwaleero ssaawa 8 tujje ne bali abakoze kisitu etube mu nsonga ate bwe tutuuse wano ate waliwo abatuganda nti aladisi agigugula wumbi naffe tuzze lwalwejesitula ne bali abagamba nti bakoze kisitu yongerako singa bali tugenda genda matereke ne bonna nebugumi tujja kubatema wabula balema okutuyamba tujja kwongerako kubanga abakadde bonna kati oli waba ayagala ekifo kye aba yamugambye nti ekifo kye kigazi nnyo ate tulina omwongera ne miliyoni ekifo kyakisigaze ebyapa byaffe twagala bisigale kakane mugamukuba abakazi bangi singa kubatye basajja abakazi babagana mani power abakazi bakwata obukazi obubateka kabanga nagyesigamiza nnyo kisoboka okuba nga bagituulidde ate Erinnya lyange Namuyomba Tepista Luwemba nyimiridde wano enkya ya leero ku katale kaffe kano akatundiddwa akamatugga mabanda Deire Market nga tuli wano tuli bennyamivu era tuli beeraliikirivu tukoowoola offices ez'enjawulo ffe ng'abasuubuzi b'amatugga mabanda Deire Market akatale kano kabaddewo okuviira ddala myaka gy'ekinaana nga twalerebwa omwami Sempebwa eyali atwala eggombolola eno nga chairperson waayo ye yali nannyini ttaka lino kwe tutudde naye yatulera bulungi bwe yali avaawo n'alituguza tetwaligula nga kintu ssekinnoomu twaligula nga abasuubuzi abeegattira awamu ab'amatugga mabanda Market Association era kampani yaffe eri registered certificates weziri ebyapa tubiina biri bisatu tulina ebyapa bisatu local number eri 92 ne tubeera ne 237 ne tubeera ne 238 ne tubeera ne 68 ettaka eryo liri mmanya g'amatugga mabanda Market Association ng'ekyo kyekibiina oba ye kampani abasuubuzi mwe beekoleramu omulimu mu 2011 ne twegula nga tutunuulidde embeera gye mulaba kati ku makubo ng'abantu babamenya ng'abantu babasenda tetwalina ssente
twalya looni ya bukadde 150 okumala omwaka mulamba. Ebiseera ebyo twalina banka yali ku Portobello Road nga bagiyita Mank Credit Bank. Eyali manager waayo Mr. Lugolobi mwana nzaalwa wa kitundu kino mu Gombe Division Kabunza Village ye yatuwa looni eyo. Ne twegula ng'abakyala abanaku, ne twegula ng'abakyala bannamwandu, ne twegula ng'abakyala abazadde. Bwe ntuuka awo njagala nakkaaba. Neewuunya abantu babiri omu basatu Asimwe Benon, Nduga Jamiru, Mawejje, Musisi George William, Namuddu Margaret, gye mwajja obuvumu ettaka erireze abantu ng'oggyeko ffe abali mu association abali mu bina plus naye ate tuliisa ebitundu ebyenjawulo. Tuyina abalimi abava e Luweero, tuyina abalimi abava e Nakaseke, tuyina abalimi abava e Bamunanika, tulina abalimi okuva e Zengebe, tulina buli wamu ne Wakiso abatunda mu katale kano. Bannange abasuubuzi abatutunuulidde abava Kaleerwe, abava e Kawempe, abava e Katooke, abava bonna batunuulidde wano ate balina famire ezibali emabega. Bannange tukoowoola buli wa buyinza yenna okujja wano okutuyamba. Ettaka eryo teribanjibwa. Tuli mu nteekateeka ababadde beefuula abakulembeze okulaba nga babbye abantu ne badduka. Essawa ya leero n'amasimu tebagakwata. Essawa ya leero tetubalabako babadde babeera muno buli lunaku nga balaga nti batufaako, batulumirirwa, balina enkulaakulana. Tuyina project yaffe already plan eri approved by Wakiso district. Nayo badduka nayo. Ebyapa badduka nabyo. Era tuyina obukakafu bino tetuli kati ku ngambo. Twamaze okonfaminga nga tuyina omugagga alowooza nti alina ssente, alowooza nti yamalayo eyayita Kisitu Richard. Tumugamba nti aguze naye n'emmeeza yawalampye ya bbeeyi. Njogeranga mukakasa wonna waali anoonye abantu nga bwe yakolaganye nabo. Ffe wano akatale k'oku mabanda tetutunda, tetukyusa byapa. Ebyapa byaffe ebisatu tubyagala, akatale kaffe tukagala nga bwe kali. Tetuyina we tugenda, wano we waffe we twagula. Tetugulangako gye batugambe, tetubitegeera nabyo simanya baani ffe Kisitu tetumugulangako. Twagula ku Ssempebwa, ebyapa ebyaffe twabigula ku Ssempebwa. Tetugulanga ku Kisitu. Twamulabye ng'ayagala okukulumpanya, akyusa oba kitaka kiri luddawa, akola transfer azireeta mu Matugga Mabanda. Ne registrar mwezi ensonga tukulabula nassa kulabula, tugenda kujja tweyambula e Wakiso, tugenda kulumba buli office, tugenda kulumba buli wa buyinza, tugenda kusonda ssente ne bakina ba 10 okutuuka ku kawumbi okulaba ng'okufaana obutanyagwa. Wano tugenda kufiirawo. Twagala ekintu kimu, byapa bisatu, bloko namba nga bwe nzogedde 92A 237 238 n'enkaaga tubyetaaga wano. Twagala ne plani yaffe eri approved bye byange Namuyomba Teopista n'abalala bajja kwongera. Yange nze Nuru Nakalema ndi mukozi mu katale muno. Nyina ennaku nnyingi ku Lwamusi Jamiru Mawejje okutubbira ettaka lyaffe lino lye twakakaalukanira. Twagula ettaka lino mu bulumi nga tuli bakazi banaku. Kano akatale bakayita Mwolanfuuzi. Ffe maama, ffe taata wetugira abaana baffe school fees. Abaana baffe basomedde ku ttaka lino nga school fees tumujja ku ttaka lino. Ekyokulya tukinoonyeza wano abaana baffe tukijja wano. Lwakyaga agabbi gajja otulinnyirira ku bye bataagula. Twagala ttaka lyaffe balituddize, tukooye obubbi. Batusobola okubeera n'ettaka lino ery'obwannannyini. Tetwagala babbi. Musisi gy'oli Jamiru Mawejje n'abalala ababbi. Twagala ttaka lyaffe. Tuli bakazi banaku.
wano tujje ekyokulya abaana baffe bagire school fees. Nedoboozi Umar Sekandi nga ndi mukulembeze omulonde omupya agenda okuddukanya ensonga zino. Asimwe Benoni twafunamu wano okutamatama nga ebyapa tumaze emyaka nga 3 tetutula mu meeting netubagamba mutulete nga ate makatero gundi banka eya posta etugamba nti ebyapa tekyabyagalayo bebakozesa olukujukuju awo nga banka ejeri ebyapa ebituddiza ne basayininga kumbe bo baali balina olukwesikwesi olutwala ettaka lyaffe ne bayita wano balooya twayita balooya naye nga balabika nabo baali bayaayi baali bamu nabo bayita balooya netutula mu meeting tukola endagaano nga endagaano yegamba tubatereseza ebyapa ku mitwalo 3 buli mwezi tebaweza dde omwezi nga tuwuli birinkinga nti baagala tukyusa batuze wali. Oyo Musijja Jo William yasisinkana nze naŋŋamba ddiru weri ne mubuuza ddiru yaki naŋŋamba tugenda kufunayo akasente ne mugamba nze siina naye njagala mmanye ku ddiru eyo n'agamba wali tugenda bajjawo tubazze wano ne mugamba bwe kiba kyekyo tekijja soboka siina yadde n'ekikumi n'ennyumba yange sinkube plasta naye sikkiriza kulya mu bantu lukwe ne bakozesa olukujukuju ne bakyusa ebyapa naye tukoola omugaga gwe bayita Kisitu mwana nzaalwa yakuno bamuzaala wali simanye ekiryagonje wa muzeeyi ow'omugenzi Luweero tukukakasa muzeeyi Kisitu nti ensonga zino muba mubadde mukyali mu nteeseganya olina ettaka lyo naffe tulina eryaffe sigaza eriryo naffe tusigaza lyaffe fe wano tetutundawo era tukulayirira bw'oba oyagala bakutta ogenda tutta otumalewo byapa byaffe kitegeeza twetegerera tujja kufa n'omuntu ajjaga tanywedde Kisitu bakuwaana obulogojoza abantu amataka g'abantu gonna obajoze buli omu ne kooti tuddayo sente tuziina atwekiikamu sente tuziina tugenda kufa n'omuntu amanya agange ze kuviti gye basinga okumanya nja kufa n'omuntu nze ndi mukazi ayimiriddewo wano maama wange ampita maama lwa nsonga nina 10 ate mwagala nziremu ampite omwana lwa 10 maama ampita maama kati mwagala ate nziremu muyite maama lwaki munzize emabega nja kufa n'omuntu ebyo bye byange Mukyala Nasozi Agnes erikola sente nze Kavule bannanga abatuuze bawano ku mabanga bannanga abatuuze bawano ku mabanga amanya agange nze Nasozi Agnes erinnya erikola sente nze Kavule bannanga abatuuze b'oku mabanda kyetusaba buli muntu alaba wali Kisitu omwana wa Kisitu muganda wa Kisitu senga wa Kisitu tubaboole tebaddamu kujja mu katale kaffe akatale ke katufudde kye tuli ze najjanga Mutembeeyi kati ndira ndirodi ngozanyira ku katale bowe mama nyabo yaye bowe mama nyabo wowe ekikulu wa mukale kambu wowe kako mama yaye mama Sabawe bawano nze ndina mwandu w'abasajja 9-10 ono omusajja yasambayo yafana alamera ku nsi abasajja 9 bonna bandekera abaana matuka mabanda yabalabirira kakati bagenda kungoba wanzire wanze maama bannanga tubegayiridde sirizanya na kulinnya mu ngato nga mabanda bamukutteko maama abanda bamutwala yeye wano mwana na muzzukulu yanguwa zabera abasuubuzi b'ematuga tuzze wano twagala byapa
batutunda bwe batutunda ate nga ekintu kya kampuni tegeera se kakati bwe batutunda naffe netujja ku district bino omulaba ebyapa biri wano era abaagula ebyapa babadde bamaze okubikola ki okubikyusa amanyi naye ngaate eri ebyaffe ebikadde nze byetunatwalayo mu banka muki mu banka size ebyapa byamu kyekyo kyenyini muze kukola ki tuzze kunona byapa kulaba byaki baki batutte ebyapa byaffe kulaba nti lwaki batunze ebyapa byaffe ngaate ffe abasuubuzi tetunaba kukkiriziganya nabo wadde n'omu erinnya lyo nakasifanatu Hajati nze ndi Omunyatabula Moses Monge omu ku badirector ab'amatuga Mabanda Matuga Association nga tuli abantu bataano bannaffe abasatu beekubana n'abantu abalala aba management ne batunda akatale kaffe akatale ke twagula miliyoni za Uganda ezasinga 15 nga province Empeebwa eri meya w'eggomba w'eggombe yetuguza ekifo ekyo nga ekifo ekyo kituguza nga bamufuna mpola kuba twasondanga busente waffe singi 10,000 paka we twasonda sente ezo tugula ekifo ekyo naye kyewuunyisa nti bannaffe bwe kyebasazeewo okutuyita emabega ne bagenda batunda ekifo nsonga enkulu etuleese wano eno batugambye kiri mbuwandiike nti ebyapa byaffe babikyusiza nobikyusa tuba tulina ettaka lyaffe lya byapa 3 naye tugenza okwesanga ebyapa 2 byamaze dda okukyusibwa yaziddwa mbu mu mannya ga mwami Kisitu kati tuzze wano eno olwobutali bumativu twagala ebyapa byaffe bidde mu mannya gaabyo ebyapa byaffe bisoma Matuga Mabanda Marketing Association ffe bye tuyina bali twabiteekako n'envumbo wano eno basooka kavieti ne mortgage ya bank kubanga bwe batugenda okugula ettaka lyeno banka ya Mactaros yatuyambako tuteekako ne mortgage ya bank naye kakati owunya kuba nti abantu bano eno obufeero obungi ennyo basobole n'okuggyako kavieti zebatwa kuki byapa esukka mu emu tusaba buyambi bannange omuntu nalina asobola okutuyamba ku nsonga eno tuli baana babantu bannaku abakazi bano bemulaba abasinga bannamwandu balina bamulekwa n'abasajja bemulaba awo abatono nnyo abaliwo nabo bakulidde mu katale awo kitusinga okusaba mu byonna buyambi manya nze Mulangira Ssuuna essaawa eno nga nze ssentebe omulondo w'ekiseera ku lukiiko olufuga akatale ak'Amatuga Mabanda Market Vendors Association. Ensonga emu zituleese wano lwakizuula nga badirectors zibaffe abamu beekobaana n'abagagga abamu ku kitundu ne batutunda kati mu kututunda naffe twalina okusala amagezi okulaba etteeka ligamba ki eri badirector bwe tukizuula ne tutambula ne tugenda ku Resito poliisi paka olwaleero tuli wano tulina obungi bw'omuti bwa siringi 10, obungi bwa soya siringi 10, obusera siringi 10, tulina obungi bwa taso buno bulimu ebirungo bingi nnyo nga oxi ensujju kaloti obungi buno bugeza buzaamu amaanyi mudamu okuganga bwewalwanga obulaga ekirungo kikabula siringi 10 gwokka oyagala bulungi era okuba bulungi obungi obuli obungi
Kono olunaku olwaleero ate nga ndibuzi waffe mutono ddala tugenda kuwesa mukuloni owengayo mpolampola paka weggwayo obulamu bukunyumire tebakyagendeka DJ Eric abakazi mbadde mutukona mu kayimba akawedde naffe nga tubasomere adamulekanazimweziweyiisa uliriza akayimba kano Wangi, pada siapa nasional ini, berapa sana. Awak di sana belum kenal. Koma. Jangan. Pada bukan nasional ini. Beda kamu di lepas wadi, beda buat sepekan di kuwiri, orang-orang ayat itu, orang-orang